Abeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa MC Loy ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumira amawulire. Omutimbagano gwe gukyasinga okuba ogw'omugaso mu kino ekyasa. Era obuwumbi bw'abantu mu nsi yonna be bagukozesa guguddewo enzigi okuva mu bibuga paka mu byalo. Era kati kizibu okuyita mu bulamu awatali mutimbagano. Naye gavumenti ya China yeerowooza birala nnyo era bagivumiridde okulingiriza abantu bayo ku mutimbagano. Akakuumute ka China ko kali birala nnyo era kampuni nnyingi ku mutimbagano tezaalutonze. Eno enkola gye bayita engabo ya zaabu yeesinga mu nsi era okugizimba kibatwalidde emyaka 10. Yazimbibwa okulemesa abo ab'endowooza ey'enjawulo n'ez'empapula ez'amawulire ezisiga China enziro. N'ekyo kyonna bavunaanyizibwa kye balabye ng'ekyobuseegu oba emikutu gy'abo abateeberezebwa okuba abatujju. Emikutu ku mitimbagano gyaggwaddewo watali kulabulwa n'abantu gye bettanira nga Facebook, YouTube ne Twitter. N'omukutu gwa Google bagusazeeko ku mutimbagano era abasuubuzi ba China bagamba kigenda kubakosa nnyo. Gavumenti ye China ebakubiriza okukozesa emikutu ginnansi naye ate nagyo bagiringiriza ate emitindo gyagyo giri wansi. Abachina kati bagezaako okukozesa omutimbagano mu bubba nga bakozesa tekinologiya wa apps okweyunga ku balala. Ekisenge kya China eky'omutimbagano kimegulwa mpola naye yenna anoonya omutimbagano mu China wa kusiitaana. Mu mambuka ga Bungereza gy'osanga ennimiro y'ebimuli enyirira ejjudde ennyiriri z'ebimuli bya looza n'amazzi agatumbiira. Naye yadde ebimuli mu nnimiro eno birabika bulungi ebisinga biyinza okujja mu bulamu bw'ensi. Mu 1995 omukyala Jane Pasi yasenguka n'adda mu kaso ya Alnwick eyalina ennimiro y'obukomera. Omwaka ogwaddako n'afuna abazimbi Ababirigi okumuyambako okusobola okukyusa ennimiro y'okufuuka ey'enjawulo. Bwe yagendako mu Italy n'afuna ekirowoozo ekipya ng'amaze okulambula ennimiro ya medise y'ebirime eby'obutwa. Ekyo kyamwagaza okukola ennimiro y'ebirime ebitta mu kifo ky'okukola ennimiro y'ebirime ebiwonya. Olwaleero ennimiro yetudde ku yiika 14 era abalambuzi 60,000 beefuna buli mwaka. Ennimiro eno ewa emisono egikwata ku birime bino kubanga ebimu ku birime bino birina eddagala ery'omugaso. Abalambuzi babakuutira okuba abeegendereza kubanga obutwa obuli mu bimera bino si bwakugezesa. Abalambuzi abeesulirayo gwa naggamba oluusi bazirika kale okuwunyiriza okukwata oba okukomba ku birime tekukkirizibwa. Ennimiro ya Alnwick erina ebika by'ebimera 10 ebisi era y'ensonga esomba abalambuzi ne ku nsimbi. Empewo gye tussa y'emu ku bitulwaza omusasi waffe Survivor kaaka tutuuseeko. Kiteeberezebwa nti abantu 4 buli 10 be bafa olw'okwonoonebwa kw'empewo gye tussa amazzi n'ettaka. Ebyobulimi n'amakolero gye bikomye okweyongera, obutonde bw'ensi gye bweyongedde okwonoonebwa, olufuna emika gy'ebidduka bikutte mu bibuga, n'ettaka lijjudde obutwa obw'ebirwanyisa ebiwuka, emigga gijjudde obutwa obuva mu makolero ebiyinza okuleetera obutonde bw'ensi okusaanawo. Abasawo bakisudde nti obulwadde bwa kookolo bweyongera okugeza nga mu kibuga kya Lifunen mu China. Oluusi amasomero gaggalwa olw'ebika n'olufu olungi ebibuutikira ekibuga kya New Delhi mu Buyindi. Ebikyafu ebisinga mu mazzi biva ku lukalu. Obukyafu n'obulwadde bitera okutambulira awamu. Buli lunaku obukadde n'obukadde bwa liita za kazambi bwe bukulukutira mu mugga gwa Yamuna mu Buyindi. Ate mu kibuga ekisinga okukosebwa empewo eva mu makolero ekya Zazinzi mu byobulamu kiri bubi nnyo nnyo. Ebibira n'ennyanja zaakyo bijjudde ebidagalalagala era n'okuweza emyaka 45 beera nnamukisa. Okusomesa abantu okukuuma obutonde kye kiriwo ne zi gavumenti okulaba nga zikendeeza emika gy'amakolero nga ziyita mu ndagaano ez'enjawulo ng'eya Kyoto. Eyo yandiba engeri yokka ey'okutwala ensi mu maaso. Webala nnyo Survivor ogatutuusaako. Abeetulisizaako bbomu tebatera kulabika mu Africa ate baba abaana ba buwala ne bubula asala. Naye abawala abeetulisizaako bbomu si kipya nnyo. Mu gy'ekinana n'egy'ekyenda baaliyo mu Sri Lanka ne Lebanon. Abakyala batujju beeyongedde mu ntandikwa y'ekyasa kino mu bifo nga Chechnya n'ettaka ebyalimu obutabanguko. Obulumbaganyi obwakolebwa mu kibuga kya Nigeria Kano obwakolebwa abawala bwa Boko Haram bwali bwa kacwano. Abakyala tebatera beekennenya mu bifo nga babaaza ekyokutwalibwa ng'abantu ab'emirembe kye bakozesa. Bbomu bwe bagisiba ku muwala omutujju mu kiwato ebeera emulabisa ng'omukyala ow'olubuto. Omuwendo gw'abawala abatujju mu Nigeria ogulinnya gwenjabiza nnyo abantu mu nsi yonna. Naye abantu abamu bagamba bandiba abawala ba Kibooka abaawambibwa. Naye ebyo ebigambo gavumenti ya Nigeria yabyesamba. Abawala ba Boko Haram ebyefumbiro babirekulidde kati beetulisizaako bbomu n'okukola amawulire. Kibi
nnyo nti kati bakozesa abaana abato bambi. Omwana w'emyaka 10 ye yeetulisiza mu katereke mu Maiduguri. Bomu yayabika ng'ono omwana omuto bamwaza, abantu 19 ne bafa, abandi ne basigala nga bataawa. Saasira ono mwana muwala yafa nga tabitegedde, ng'olwo waliyo n'omulala gwe bategese omuddira mu bigere. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olula tulondira amawulire amalala gokya nsigadde nze MC Loy ne Dislike. Ago ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire, tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka street ge mawulire. Goberera engoma, 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 goberera engoma.